image y'omukyalo oyo alabika naye kyali kikolima nga balinamu bako omusajja ayeka muyombi olaba mu nsi ezimu kati nga mu nsi z'abazungu abafa ennyo ku rights za human rights nti baana abakyala n'oba gw'ozadde omwana ng'omuyisa bubi bamukujjako n'agenda mu foster home ekitegeera kati niwano tulina okufunayo okko ne foster home y'abakulu mugamba kati fulu ngwagende mu foster Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Welcome to Shalom 256 is happening. We tugamba kasori agamba ko is happening. Wakabawa. Nasoma sebo. It's happening. Techi mu Luganda is happening. Chigenda maso. Tugamba Shalom 256 is happening. Kaso gamba is happening. Ngomanyekera munye ku subscribinga na kuba ko no sako ka notification yakadako n'okutabuka bulango wabaka mafina fe tufune ku sente. Hey, obula lero bilwa kuna twade one on one with Frank Ntambi atenga atwaye baddemu ebikoza amawulire agali wosula wobadde wowangalira naye tukutusibwako Solange Women Syrup. Yes. Wuno Solange Women Syrup for menstrual pain relief. Wawuli ekigamba menstrual pain relief mu Luganda kitegeeza okukakkanya. Yes, so wawulira menstrual pain bannange tuba tubazayo mu biology tino buli mwezi abakyala balina ennaku ze bagendamu ezo ezakasanvu ezo nti zibaleetera obulumi zibayisa bubi nnyo yeeti ate abakyala abo productivity ye backbone y'ensi kweyimiridde abakyala ne batuzaalira ate bebakola emirimu ewaka balina okukoza ebintu balina okukola kino balina okukola kiri biyitirivu nnyo so mu buufu obwo aba Solange Women Syrup ne bayita eddagala lino ne bagamba nti omukyala singa aba alimukozesezza mu mbeera ezo mu kaseera ako obulumi obukakkanira ddala so kafaana bwe kati bulungi nnyo n'onywa 4 times free. Yes. Ngokimazi. Yes, daily, morning, afternoon, evening. Bulungi nnyo kwesa Solange Women Syrup. Kasangibwa bu pharmacies, drug shops, supermarkets. N'ababeera ebweru watunye ntu y'Abannayuganda waliwo Solange Women Syrup. Nebajjukiza Victoria University, the university for you gwagala okusoma munange match intake egenda maaso. Balina online courses. Oyinza ogamba ndi mu America, ndi Saudi, ndi Qatar, oyinza oba agenda katanga kadama. Komawo ng'ate olilanti. Kumango ina degree yo courses eza online. Genda kujinja banga ya www.victoriauniversity.com. We bali Victoria University, the university for you. Match intake genda maaso genda obenga munango osoma. Bakwane kaliya guides baganya course gyobokola yegenda okuyisaawo. Victoria University. Mu bufu bwe mu baganda fa Uganda National Lottery. Baba tugamba nti genda kuzo omwezi 3 mu rumu. Hey, Luancha Friday. Luancha. Abantu bebangulire sente 1.1 billion. Akawumbi kamu mu bukadde 10. Yebera 1.5 or 1.1 obera ohitinze jackpot. So, bagiyita Powerball omatching number 5 5 lucky numbers n'ogattako ne 1 Powerball n'obiranga ogenda kwewangulira 1.1 billion jackpot. Imagine 5 lucky numbers. Yingira weekend nga. Watu wali onna mukisa abadde asobola kukikola era sitira obukadde 10 we buli obukendangulwa. So omuntu anabayisinza okuhitinga enamba eziba ziddako awo nti 5 ziba ne 0.1 naye abazeeka oba 4 nga gwasinze mu banno obukadde 10 nabo we buli obukubiranga bukola kibu sharing ya so dialing *278# oba visiting nationallottery.go.eu chokanya ticket ya 10 chekirungi kyayo ticket ya 10 yes yingira weekend n'akasente yes Solange waliwo muguliddewo waliwo bakuza Solange amangu Solange Women Syrup zimpere ku waitress oyo yes so tubanyiza one on one with Frank Ntambi ku Shalom 256 bikasera abakuja tufumbira atejukiranga kipya nnyo kiba tekiba eri kyabanakoze eri abawuli babawo buli kaseera yes naye mu bufu bwe muna atuyamba tulina oyisa bakama baffe guno fe guno mulimu waliwo abali babuuza lwaki temufuna mirimu wano tunyumya balowooza nti emirimu
Kera genda mu office oba n'ofuna wheelbarrow n'osindika nti ogwo gwe mulimu entuyo ne zikukka Ezikukka. abagye batu. naye obeera nga ate munaye mukama Yakuwandako ettusu. soft mutwe okwesa mutwe Rashford bwongo maanyi ga bwongo webale nnyo ono maanyi ga bwongo emirimu gyaffe gya maanyi ga Kampala ojja n'amaanyi w'ekikka migugu onabba na mutwe maanyi ga bwongo ffe emirimu gyaffe so ticket kibanda ku mukutu gwabwe gwa www.ticketkibanda.com for cheap flights anyway anti gwe wena nga oyagala kutambula bweru wa ggwanga oyagala genda kusoma bweru wa ggwanga oyagala genda kuwummula mu vacation oyagala genda kukola oyagala genda kulambula ekitundu ky'eggwanga lyonna oba ogenze ku mukutu ogwo bakuleetera ebisale bbeeyi y'ennyonyi webibeera biyimiridde gwe aba asalawo n'ogamba oba nnenye Emirates oba nnenye KLM oba nnenye Ethiopian Airways oba nnenye British yonna gy'oba oyagala ne kumi weno nga bagikwete nti oba olinnye eno sente zibeera sente zibeera wezi bula tiketi oba olinnye eno sente zibeera wezi ku miwendo nga biri wansi ddala sodamu kubeera nga obbibwa eyo ng'ennyonyi bakugambye bakadde muhaaga naye nga ate ojja ku tiketi kibanda value yabakadde 3 so genda ku mutimbikano ku www.ticketkibanda.com oba okube ku namba y'essimu 076 4 1428 namwe abatalina mirimu ng'oli awo olina kakiosikiko osobola okukagiraawo n'okuba ku nnamba eno n'obeera ng'osobola okubukingira abantu tikets ezo emirimu nigyo nga gitambula bannaffe abalala be tulina www.munnowatch.com munnowatch neekola etya nti ebeera application oba esobola okubeera nti site nti oba olina essimu downloading application iOS ng'eno app oba nammwe abali ku Android gwe downloading application eya munnowatch kweri sasula emitwalo 3 joka buli mwezi obeere ng'olaba firimu z'aba VJs ba Uganda bonna balioko VJ Junior VJ Jingo VJ Emmy VJ Oliyo VJ Sami VJ ISP VJ Chris Sweet Kabaka VJ Shawokaniri ne VJ Mumba yes bayitirivu nnyo bonna balioko ku mitwalo 3 gya Uganda subscribinga ate waliwo ne update egenda okujja ku Makosa application ku TV ey'amaanyi ebyo nti wopozinga nogera n'okulebera ku TV yo wokomawo otandikiraawo oba kitegeera so update egenda kubeera ng'egyessaawa yonna ku Munnowatch olaba balaba endeseeyo olowooza basapoza bano amazeeyo bangi abantu bagamba nga obudde bukeredde olwokuna nga omu ku mukyala ow'amaanyi mu ggwanga ni Oprah wa Uganda Oprah Winfrey owa Uganda Flijo Nakazibwe Antifadi ng'ali mu byokya yabba omusajja ke kano ka video kendabye katusoke tuwulire kazanye He works for URA. He works for Uganda Revenue Authority. Farida, I know he cheated on me, but when I come to Uganda, I'm the woman. I'm the one. I'm addressing Farida Nakazibwe. Farida Nakazibwe, you fucked my man. Yes, that was a one-night stand. He does not want you. When I'm a Indogo, he doesn't. Timothy, Timothy. He works for URA, Uganda Revenue Authority. He told me. You know how I found out? When I went to Eugene, his phone was ringing.
and I picked it up. I was so angry. Oh my God. Sitana bimalayo. Nazo bali amukwiranga bya business mwasuze mutya. Abushuwa mbi ya babao. Abakaza kyalwanira abasajja buva ku bawa. Omukyalo ne linnya lye Claire Mu 2025 Claire Lopez. Claire is Uganda wa Jennifer Lopez. Yesako. Just username ku TikTok. Yesako. Antabikidde ng'omukyalo omukiga Munyankole. Emu ku ezo. Mastana. Nzuba mukiga. Claiming antified nakazibo yabba bbaawe. Ekyebuuzibwa bbaawe bwe yabba gwe yazaalamu omwana omuto oba I really don't know. Wano nga mawulire enebeera allegation. Alleged. Yes, twatogera tugamba she alleged that Farida babao. yabba bbaawe. Tubere nga tutegeera bulungi nnyo. Ekintu kyetayinaako ki Tutinako bukakafu. bukakafu wadde naye ng'omukyala ye yabadde akakasiza ddala nti we yakomawo nakuba omusajja yakuba essimu nga face ya Fadi. Ajanzo ba kuba simu nga ali ya business agala mu hostinga. Omukyala munaye yakubuulidde. Wa Farida hostinga events. Omukyala Masaka Fete. Masaka fete ne ya Abantu fete. abayitirivu. Otwala. Tali jiddira. Ekibba basajja kyo kyatabuka mu nsi yonna. N'omuyimbi 10 yakugamba atya? Gokutte gobba. Gokutte gobba. So Madamu Fadi yewe yalabanga Timothy. Tuli Timothy ani? Tuli. Ayogedde erinnya ge Timothy watu tuli bahotu. Akolera mu URA Fadi yamukoze yamwebakako. Muli ndowooza ebikolwa ebyonge ebyo Ebyokubba abasajja. Omusajja ekisookera ddala tebamubba. Lwaki? Ah. Bayinza okubba ku mwagalwawo ntambi. Ekyo kyo ndi in support of all women. Mukibateekako nnyo. Wabbye bawange. Ekintu kyebabba kye kintu ekiri awo nga tuli wano. Oyinajja najjawo Kasulanji nga atubaliriza n'akola ki? N'akatwala. N'agenda. Naye omusajja nga ategeera bulungi mu senses ze Mukama ze yamuwa nga yeerowooleza tebamubba. Aba yakoowa. Igwe. Aclaiming anti bamubba. Aba one nga yakoowa oba two nga tomumala. Nga tomala otya? Nga you don't satisfy his needs either psychologically, emotionally, sexually. Yokugamba nga wabeera nawe ekikola kitekigwa. So nafuna omuntu omulala. Gamba nti wano mu ntalo z'abakazi tebavunaana musajja. Omukazi waba alwana yavunaana ono mukyala. Yabbanga wabba omusajja naye nga teyamubba ebyaddala. Waliwo gap. Waliwo omuwato ogwali awo omunene. Omusajja yeke nyini ng'alaba tomalaayo. Omukazi ono we namulabye nagezezza kukwagala okudiiginga ddiini. Omanyi kasita omuntu ayita claim eyo mu mawulire olina okunoonya omuntu oyo traits ze enneeyisaaye. Ye mukazi y'omu oyo andabikira nga ali mu kwagala okunoonya erinnya. Kubanga eggulu olimu ekiro kimu because ono yabaddewo ku makya leero naye ku lwokubiri era yali ku mutimbagano gwa TikTok ng'ali mu kabokisi ne blogger Tamale Junior naye era ng'ebigambo byayogera byawemu bya kikaba. Junior njagala onjiwemu amazzi, Junior njagala onzaalire, njagala onkuba ekitwe. Ye kati yayogera ebyo oba kitegeera ebintu ebisasamaza ebintu ebimu ebyesittaza ebitalina kuwulirwa okugatta abantu public platform. Ate era y'omu yakugamba she's a family lawyer. She's a family lawyer. Ali mu Uganda muno. Ali UK. Jakole wa family lawyer. Wa family lawyer alina gamba ta weekend akola part time. Kugamba ogenda okulaba nga emboozi ye the profession gye yeteekako n'ebintu ebimuva mu kamwa byayogera nti tebikola because for any lawyer ethics kikulu. Lawyer nga ddala oli lawyer owaddala enneeyisa atali ono gwe baasiba ono gwe bakata yali anyo yali aba emisango bikaseera mabirizi male mabirizi
sijamugenda munyo naye nga ene lawyer nga toli lawyer a lawyer integrity kibeera kikulu lawyer kizibu nnyo okumusanga nemba oba muyina ka cocktail party biki mbwe agenda okujja agiranywa bekifaananyi kigendeeyo biki okitegeera those ethics batambudde babeeranga basawo wadde mulimu ababikozesa but mu ethics the integrity n'ekitiibwa ekiri attached to you kikaringa jo ne profession yo kati walabanga ono agamba family lawyer ngate yayogere ebigambo w'ebityo wajja waalegi nti Faida yabba omuntu we n'ayogera n'ebigambo ebigendeddeko byonna kikulaga omusajja ekizibu kyeyaliko webibanga bituufu nti omusajja yali ku buzibu bw'amaanyi era webanga Faida gwe balondayo ebyaddala omusajja yali mutuufu tuba n'ebyetere ewaka nga kyafuka kisiraani omukazi omuyitoo ki ekyetere nze nkunnyonnyodde ekyetere okimanyi kyekyo ndi omukazi ng'olina n'abaana omukazi ng'olina obuko eno biki bakumanyi nogenda ku mukutu gwa TikTok n'omukkola n'oclaiming ebyo gwe Claire Lopez kikulaga nti obeera olina abaana bo bali ku buzibu nti gwe maama wa obaswazanga nnyo obeera olina baganda bo baba nnyoko bali ku buzibu nti you a sibling to them obeera olina omwami ali ku kizibu ky'amaanyi nnyo oba okitegeera so mbadde nsaba abakyala naddala abali e UK oba bali ebweru w'eggwanga tukimanyi abamu ku bo bakiyita batya okuba nti okwegatta kuba kutono ekyoyooyo abamu ate kati ekiri mu America abamu bannaffe abali ebweru w'eggwanga abamu ekyoyooyo ekyo kireme tugenda ku mitwe we are going to lose the dignity era bannaffe abeekuuma with your dignity bannaffe abali mbebaza nnyo naye kati these figures zino ezivayo bweziti nemugenda ku TikTok agundi ezo nemwogera ebintu ebyo bitaliimu nsa musiga ekifaananyi ekibi nnyo ate eri bannaffe abalala abalungi abali eyo twamanya nnyo generalizinga baba nejjembe okitegeera kati nejjembe lye lyamutuzi agende ku live oba okitegeera naye nga musajja gwe era ino waba wakikola nga wakyawa omukyalo oyo obugalo webale nnyo webale ddala Farida Nakazi obanga wabba omusajja oyo webale kutaasa yalinganga wagundi Navy Seals yes mbawagirira ddala singa babeera balina ekyetere bwekityo ekyetere era Shalom kolifuna ekyetere nga nja kupangira omukazi ajje akubbe mu cotton coat akuwonye nekati gwe kirungi olina omukyala wampisa omukyala awuliriza omukyala buli kimu kyowandiyagadde kati goli bulungi naye tulina baganda baffe wano ngenda tandikawo Navy Seal team ebba abasajja nga manya nti Simon si musanyufu nga nyongula nga ntuma Recho genda wa Simon be muganda waffe omuwonye nga Katonda ave mu buyinyi ali Misiri kati Farida nga chairperson so debera nga ntuufu tumuwire ddawo tufunayo n'omuwanikaawo omuwanika tufuna Katalina Kusaasa yalabye mu KRP Kusaasa tumuwa ogw'obuwanika yasookayo anti ne bamuleka yali kyetere kiba kyetere tumanyi byetere biri mu bantu bebawasiza biri waka ebikolimo nga gwe Mukama wagenda mu katale okunoonya omukazi we bakuwa kikolimo nze kubulya out of experience ne research gwe nkoze nti basajja bannaffe olwo mbafuna abakyala nafuna omukyalo afunye omukyalo Mama Jaden gwe n'ofuna kyetere mu katale kikolimo n'okisasulira n'ewaabwe kumbe olina ekikolimo olina ekyetere n'osasulayo nekiteri kirumu ebintu bino n'obisasudde ero osanga ebako omukoledde buli kimu bizinensi emotoka avuga biki n'agenda ku asikaali n'agenda ku omusisi wa chapati those are the cases nga bafuna kikolimo mu katale maybe nga nawe nabye wakola Mukama nga ali mu kusasula naffe tuwashinge out ng'abasajja owangulayo ekikolimo so Farida Nakazi we mukwano mawulire mabi gabanga Gego. Abikanze kyengamba I still insist maybe they had a business relationship. The world of business. Find that business. Kati ntambi oli manager wa Gloria Book.
wali manager Gloria Bugi zenno muyimbi yamuita Ebotasha the managing alikuwa manager Ebotasha senga Ebotasha ka kumaja na kubisimu nga mukyala wo wali na bitfancha Ebotasha mwala mweru mulungi na loza nti omwagala najja ku TikTok naga abannange Ebotasha aba Frank Antambi wange Frank Antambi mwami wange wa munzibako nenga mweche mulina between sub business music promotion anti kakati omukazi you also have that perspective perspective eberawo naye ku bakazi ngoyo yani Kirea Lucky ye mukazi asobola Kirea Lopez ye mukazi asobola kubanga buli kimu yamalo kirondola na kizula Farida ye nga sisi mu busimu nga yagata dots nyingi nyezo alizikola zali ziwera. I want to give it a benefit of doubt. Of course me too I am, and I'm not confirming it in yabbo musajja, but I'm trying to not to dismiss there is no smoke without fire. Bonna gwa balonzeeyo balina kakuku kyaka akalala azenga bagamba abakiga abo babanyankula abakiga naddala wabanga mukiga bali ki energetic baba babera gundi babera frank baba honest akigambirawo Anika Nsime nagamba oli omusajja gwe yalina yani oli oporoti lawyer opoya yazanyanga naye muddugaga alekafune kamika sirenda inze mwanga yali bawo lawyer Ninga lawyer bulabi ono yazanyanga naye nawa nje sabanga Kansiime nabanga kala ku activity yanga don't mess with Kansiime bawo yali yani kamaro kibira wa wala isabira yanga nabiranga ngababira Philip Philip Anika Nsime ex husband yali akola shi yali lawyer Ojok Gerard Ojok kandi bayona mucholi era oli moto baada tingire emyaka ena acholi man tiyatuka namunabira maaso nango oli kyetere tuyakimugamba naye twete tuchivemu tukiga naye ayina obaliga ate bikikatu kyenjagala olumu kubaliga lingi Kansiime so Kansiime had long legs nga abaliga tatambulira mu compound yemu era mu kubaliga hivyo tanafunayo no slim cylinder nedda yanyoyo gwalina kati akakawanvu akalasta akafana omulasta afana Emperor Haile Selassie afana Euro owamani Euro mulungi sigwa mu bikopo the way you wine kakati and yali very honest with Ojok. Let's break Ojok I no longer want jokes because the joke was a joke. The relationship had become a joke. The relationship had become what? A joke. And I'm not to my bana or joke. Marisa is a joke of a man. Yeah, I was so mad. I moved on and became someone else. Yes, so madam the honestly they are frank with the yes. But also when taking the image y'omukyalo oyo alabika naye kyali kikolima nga balina mubako omusajja ayeka muyombi olaba mu nsi ezimu kati nga mu nsi z'abazungu abafa ennyo ku rights za human rights nti baana abakyala n'obagoza dde omwana ng'omuyisa bubi bamukujjako n'agenda mu foster home okitegeera kati niwana tulina okufunayo kone foster home y'abakulu ng'ogamba kati fulungu agende mu foster nakoze interview ya Sham 56 nga twogera n'omusawo n'agamba waliwo caution mu Uganda ezikkiza omuntu okukola abortion singa langa tojja kuleetera obuzibu alwetisse oba singa langa omwana aliko family singa aliko obuzibu naye mbuuza omusawo si wakusikaninga ne nsikaninga omwana nga talina bwonga agenda bbanga anti fulungu nenkola abortion kwa twetagayo sikanye scanning nga oba lubuto ogende mu scan eyo ng'omwana agenda bbanga musiru nga fulungu bajjemba kola abortion eggwanga libeeko eribeera bwati bafulungu beryongedde bangi abasiru akeera kwetuuma kyatali nnemba kumbe kabaya mukazi agwedda lwoyo dambe kuba ye mu bwongo bwalaba ewaka alinawo embwa enywayo gati naye nga tagirina bamutu ng'agweddamu oba like you be but in being illusional kati obwongo bwe bulaba ewaka alinawo embwa enywayo gati naye nga actual sense embwa teriiwo ekyagamba nsaba gavumenti ekwatwa omukyalo antwala ebutabika because she's mentally healed yagweddalu ye
mu bwongo alaba alina supermarket genda ku supermarket ogulire embwa yange ye mu bwongo bwalaba alina embwa ewaka kati yagwedde lugenda amafuta ga nuwa gyavuga nuwe kadde ya diesel gamugenda mu mutwe kati ye bwongo bwalaba nga alinamu embwa ewaka jaga mugiwe yogati mugiwe sausage mbadde nsaba gavumenti eseewo senta ekebera emitwe abantu balwadde ositegedde kuba omukyala oyo mulwadde enuwa gyavuga ya diesel eyo enkadde enuwa zino enkadde ezinywera kusaji eno eyaba passenger kati yamugenda mu mutwe so twetaagayo ekintu anye gavumenti eseewo senta nga bagamba waliwo CDC mu America, Center for Disease Control weeri twetaagayo center for mentally ill people incapacitated kozo omukazi agenda gweddalu bannange kubanyaga atu kubanna atande mwewale incest y'abazadde ntambi tomala galya ntambi onyonya mukyala niwe wale incest chechi incest kwe kwaka kuwa oluganda lwo kuba mama oye nabunya tata oye kasule Lumumba nedda kasule tata we tata afulungu bonna beddirange ye ta abo oluganda kali mu adolescent begatta ne bakola ebyensonyi ne bazaala fulungu abo oluganda eyandibadde sengawe ate maama we eyandibadde kojja waffe taata we wino omujja wali bituufu ate so okulimba bijja kama 256 waliwo bireeta eyandibadde sengawe ye maama we ate yandibadde kojja we ye taata we ye kasule maama we ye nabunya baluganda aba era maama yafa amukolimiridde byebiri ebyetere byogambye ekyetere shize ekyetere leta ono mpachi leta ntwala ku story endala bwakenenga Professor Big Eye Ibrahim Mayanja Big Liso agamba bannange ekimala Bobi agala twesimbewo ne Bobi agamba okwesimba agamba buli omu yesimbewo n'abatasaanidde Big Eye n'agamba ajja kwesimbawo kuba National Municipality kati ani ali Kaima siwa Nuupu kati lwaki mwerwanyisa gwali mu Nuupu lwaki mwerwanyisa kutandikira awo ekisookera ddala mu 2005 twagenda mu referendum akawuluka ekikungo nga twebuuza tukomyewo ebibiina ebya multi-party system oba tusigale mu movement system eya single party twagenda mu CA 95 netukola constitution yeyo awo tugenda mu movement system nga mwenna muli ba movement tuli mu movement then utakomawo mu bibiina ebingi nebijja kati mu bibiina ebingi ebyajja yes system ebeera etya ogenda obeera olina obusobozi nemukola internal democracy yowulira akamyufu oba so mu buli kibiina kibeerawo ate democracy egamba nti buli muntu aba alina right okwesimba ku kifo wabeera atuukiriza qualifications eziba ziteereddwawo kati mu bibiina qualifications zindala ku qualifications zino ez'eggwanga mulimu abamu nga bagendagenda mu kamyufu besimbewo beirondeko abamu nga bakola internally bakutunza wano noono kati nga bagenda okukola Kawempe North bagambye okusinziira ku mwogezi omumyuka w'omwogezi waiswa nabwe mulaba NBS kugundi eyokumakya bagiyita batya morning breeze nayogera nagamba nti bo kye bagenda okukolera Kawempe North bagenda kuleeta bonna abeesimbyewo abaagala kadi ya NUP babatwale mu debate bapime balabe awuna kanso nalukola ayiseewo dda kanso nalukola aba yamaze mulaba yayiseewo dda aba yamaliriza dda okitegeera kati bo eyo ye internal vetting yaabwe abala basobola okugamba katukole kino katukole kiri naye teyo eggwanga doligamba qualifications kasoberanga emyaka 18 gisusiza oyina senior 6 oba its equivalent nti oyina senior 6 ne certificates ezigattagatta emyaka egy'ebiri kitegeeza oba okola kyo so politics wato wali nti for a person like Big Eye nga tutandikidde munda internally
obadde ogamba nti wabaliyo nga wanuupu lwaki mwerwanisa nti era muno after 5 years walina obbawo assessment mulaba tana kyakoze mulese performance appraisal obuzibu bwina abanuupu bwebwo mwaka nyinyi mukola performance appraisal ate kubaka bamwe ne mugamba kazi we bashi tetumuzi takoze ate mwe abanuupu musimba ku bantu banuupu ate kati big eye jagene okwesimba aliyo wanuupu anti mbadde nkugamba nti tukuba kulwana ne that is how democracy works. Can you think this guy is already there at the parliament Wakaima is he happy that big eye gamwesimba ko katika nkutwale mu kalulu ke tawuli ambo ali betrayed by the party? No, that is not betrayal. No ogenze mu America nti Republican nti Republican nti before kusimbawo Trump agenda okutuuka awo omulabira ngeno waliyo abali besimbya bajja kugamba nga waliwo vetting nagenda nga ayisaamu paka watuuka nti tuno yoyo kiba kya democracy ow'omunda sibya NRM bye bamamanyira nti omukulu ye tebamwesimbako teyesimbwako era lwe yagamba jangu nga single candidate namubwa minister ne baffe mu NUP ne wobeera gwe gundi ngago tebamwesimbako kyagula nga tebamwesimbako ekibiina kyakabeera myaka emeka obwe tebamwesimbako ekibiina kyakabeera myaka emeka je kimaze ne omwaka okulonda okuwedde gundi kyagula tebamwesimbako kwa president ekiriwa tebamwesimbako kibiina yakabeerawo emyaka emeka kyebuuziza ekibiina kyakabeera myaka emeka ndi emekena mukaaga jiri mukaaga musanvu soko otegeere constitution ya party egambe etya atenze ndi wandu mzosiri wandu anti kati soko malo bitegeera constitution ya party ekola kyegambe neche mante bamwesimbako no constitution ya party okulonda bagenda kuteekawo okumundi okulala ne mu wazitwala yagala omwesimbako was it September rozaki nyinyi nakyogera n'okukyogera okulonda okuddako ife nonna byakwesimbwako naye amazima mukama teyagala kwesimbako ati kaza nkubulya ate muteekawo nga Museveni wate ekyo kigumaaza wamma walaba ekyo kigumaaza ya mirundi ebiri ekya Museveni kyo n'okera bukeezi n'ogamba ngenda n'oboyina bwezi kirowoozo n'okirota naye kakati kino n'ono yagamba n'okugamba nti okwesimba ekyo Bob Wine akyogera babalage democracy naye nga nammwe mumanyi amazima Bob Wine agenda okukwata kadi ya NUP bwa president kyogera Bob Wine asobola okukkiriza omuntu mu NUP Mwanga Kivumbi amwesimbeko bavuganye ku kadi katulindeko okusala ebridge paka tutuuseewaawo ati ekibiina ate nze ndwa FDC fafe bujumba kyesimbako neri teri kigaana mu FDC katulinde tukuwa chance katulinde akaseera so kyembadde kugamba nti democracy watu wakola nti aliko essaawa zino Wakayima owaawa ow'Enansi na municipality tayinza kulobera abalala balina aspirations kujja kwesimba ku kifo kye nate bandivudde mu NUP mwamutta abantu stress ekyavirako nombaka sajjuli nnyo okufa ekyamulwe malamu amaanyi stress ne depression yayitanga mu constituency nga mulwadde ng'alengera ebipande bannange mulonde nga kimuluma awulira afa ate ne mukunyonyola byabufuzi structure yaabyo nti ne NRM essaawa zino olobera FDC wamwe gy'ogambye era babeerawo ekifo nti notwagala mubaka waabo oba waliyo by election bagenda kujjanga bana abakyagala wona wekiri so politics bwatyo ye wa dictating wabeerawo n'obeera ntambi nti gobadde okola bulungi nnyo emyaka wegigwako 5 mugenda kuddayo bakola assessment okutandikira ku pateyo bagenda bakwesigana buli kibe bagenda kuddeeza kaadi okitegeera oba bagikuwadde era mugende abantu era basale watu basobola okusala bagamba Uchilesa nchitwa kwa chikola chichimala twagala Lwayne twagala Obedi wekatinga bwechiri Lubega twagala Lubega South waliyo Alozias Mukasa chichine sana kye kisoose ne waliwo abakyegwaniza abalangamba bali mu kibiina ki obo kitegeera kakati nengambe tukijjawo loyalty ne politics study ko omuntu aba incumbent wama how do you feel ngalabe ekibiina kyo kikusimbyeko omuntu obeera ng'oli w'amaanyi era ng'obirivinga oli w'amaanyi losigaza ekifo kyo muyinza okunkuba olukokola ate w'amaanyi amukuba olukokola tebagenda mu protestive vote tulabyeko kawamu oli neyamuggyako kadi ne bagiwa atasaanidde n'asigalamu nga independent n'akawangula nga bantu ko basazeewo nti yo twagala Paul Mwiru yes so kyekyo muganda wange so mbadde ngamba nti nansana nawo nti kyendi mu kudefendinga nti aspiration ya big guy Ibrahim Mayanja if oba ina aspiration eyo nga alina ebisaanyizo alina eddembe okwesimbawo bino bye muddamu nti tasaanidde eyofuzi by'okusaanira constitution yabiteekerateekera bulungi ye eri ku qualify someone yes come and protest oba kitegedde
teri mu ebyombo ate bo manyo oluzungu lungi ate gwe wasoma minimum qualifications ozikola ki ozirina nti yes nzirina zizino so big guy nga yo omuntu one kirungi nnyo okubeera omanyi leadership ono you get inspired era walabye post ya big guy wagira Bobby am inspiring era Bobby ina inspiring abantu abala because twalowooza ko ko musa Shalom balinda kuita farusa cause bazane bidugana ebyo bufuzi ono sasira nyange enzoka nange byaki sebo I'm a politician bro I'm an activist for change wali mu FOC hey bategamba nti twalowooza ko ko like some 7-10 years ago back nti politics is built for a certain kind of people personality oyina kuberanga wasomereyo buddo nabiyambo simanya bankoba wasoma political science obadde mu leadership okumala emyaka 2 obadde ko mu nkoba zambogo ebyo obatova mmengo kugambanga politics waba season waba abantu bano banva butambala bano bakondo abo tunaba politicians bana wano batano batwesibyeko tinne tundu dene nnyo mu Buganda mu Katoliki mu Busiraamu otakwatwa okutegeera nga bwe tumanyi era ng'omuntu wajja zamu Bobby anti kyekugamba nze nzijukira ku ffe njukira nze ndi weerubaga abasajja batuwangulangako akalulu awo nga bajja nga bagamba nze nyimiridde ku nsonga semasonga ettaano eza Buganda ababyabo abantu obuki nenga siga bayitawo webati njuke twakula mwabanjako federo gwetwakula federo ntunonya regional tier njukira I remember was young I was interested in politics njukirako Elias Lukwago nga abanja report ya Kayira njukira twaka report ya Kayira efa ya Kayira ne mumuwaka kati tulina abantu abawangulanga ku nfa ya Kayira ne bawangula ensonga za Buganda semasonga ettaano ne tuwangula bantu babeera Mengo ne bawangula ettaka ne bawangula babeeranga ku mambo bado kwe bawanguliranga kati batwesibyeko ebyobufuzi Bobby Wine wadde because Bobby Wine is an eye opener a reflection in mirror ya society someone gwe batawa mukisa talisobola oyo yasoma MDD oyo munyiwu yali munyi wanjaga okitegeera kambi anywa shisha ebyo kati talisobola kulembera kubanga munyiwa flavors okitegeera oli nakikwesibako ekyo mugamba kwange flavor nywa orange mint ne biscuit olumuzina buzibuki sisenga abanywa njagane basiga abantu empingu mukabozi wayogedde bampeza anana beyegana kutabani wudu zaawo ebyo biri bireeta lulala naye nga kyegamba nti Bobby Wine has been an eye opener for so many youths kisoboka ate kati Big Eye yava directly mu fraternity ya arts oba Big Eye kyamujja mu NRM ng'abala batanyaze ng'abala card natanyaze so ngendo kira kuba Big Eye yali muntu wa Museveni era batulekinganga tabanko muntu wa Museveni abantu wa Museveni Big Eye abantu wa Museveni King Michael abantu wa Museveni bali abimusa fulungu bana abaddako batulekinga bana abaddako mutonyo yatambuliranga anyo ng'alambula ebitundu isimaje yawangulira Big Eye yaliko kati weneebuzanga muna Uganda ali eyo n'agamba what if Big Eye kyamujja mu NRM kujja kubala umeme na kadi tekyali ekyo how do you defend that tekyali ekyo mu bulamu bakugamba nti it is not too late to realize your mistake bantu banywa bagenda mu Museveni basuubira nsi naggulu kato Ashbag kuva kati Ashbag ogenze kuba kati kuva mu those 27 ababiri mu musambu yayingira nabensu Dr. genda kuba Amanya Mushega genda kuba John Kazola genda kuba Augustine Luzindana genda kuba Dr. Kanokiza Besigye ku mulundi ogumu Museveni ngagenda kufa obutwa Kiza Besigye yabuvumula naawona is a savior nange jajjanga omugenzi Ezra Kawesi Kashija teyaliyo yali ebebeta Museveni so jajjange yalwana oleta oleta Museveni jajjange Ezra Kawesi Kashija yalulwana alimu impozi yangali yaliko yaliwa yakulembera abe mubende so kyekugamba nti mwami Museveni bangi abarealize nze nti yabasuubiza byo yabya kuva ku basajja be nyinyi bamugurigole mugisha twagala Museveni yabasuubiza ki twagala Museveni mufere kyoyogedde nedda ntambi agambye mbu Museveni yasuubiza abantu ebyo yabyeswa beyogedde kesiza byogedde mukama wange amanya ge nkusomedde
Ombadde example. Amanya Mushega, John Kazola, ekyabajja ku Museveni yabasuubiza ebyoya by'enswa. Mu Luganda ebyoya by'enswa oba abasuubiza mpewo oba abaguze empewo oba mufere. Kati ndambi olinga agamba mu President Museveni mukumpanya mulabbayi mulyake. Kyogere. Ate nalo yandalukooti. Kyogere munna. Museveni. Gwe ntambi ayogera buli kimu kyogere. Mwami Museveni. Olaba bannaabo nga mulimu ne yamuwonya obutwa abasuubiza ebyoya by'enswa olofe miliyoni 45 abatamenya kukakwata naffe tunatuguze empewo tuli mu kudaaga 40 years tuli mu system yaffe eri broken eyeggwanga possible olivina mu nsimba oba okitegeera Uganda yeeri bulala so kibalegamba nti kati when you realize nti weddala watomera onoba kyagambye alimbu ojoko Kasimi yamugamba you're becoming a joke in a relationship gandi joke from the other side. Yes. Kakati bangi nnyo aba realizinga ne bavaayo. King Saha 2010 yali kutubonga naawe. Yaliko. Tubonga naawe tisevo. A realizinga nalaba. Fefali wano dokitali jago tuyambe save the future. Toka kwa barabara. Best jana and that will be forever the best song of the campaigns till Uganda ceases to be. Adam Murana atuwa uruyimba toka kwa barabara besi jana yingia kanange sono akaimba kapangu nange na wangu ajuka yaliwevao nange ngende seta hai jagala bwe HP nkuya poster ndeka ke kisumulizo FDC banange bakula yozili so kibaledi mu kugamba nti bantu bangi nya bazinga bakula mu manyi Museveni kutali musango but when you realize banatomera watomera nga munjogera nakuzima ogende wala tewera buzibu era no one can use that against you banje batandika byogera lero acha abava wa Museveni mubaniriza nata abagende wa Museveni mubakyawa double standards zintambi ati mwacha ononya bo twaka kagabo ekagabo twaka gabo lwaki mumwogera ebifuukule ng'obulamu bwenswe bujjo mule mu obulamu bwense tewali amulina ko buzibu mulina ka abanupu ntambi oli wa nupu mulina obuzibu ntambi mwe mwagala abantu abavudde wa Museveni ne bajje wamwe mbakubira engalo naye ate temwagala muntu avamwe n'agenda wa Museveni Bible kyagamba Paul kyagamba mu Bible nanga temukkiriza bayingira ete mwagala bafuluma ife kasosalawo n'ogamba ogenza kola wa Museveni chapter yaffe naawe ebeere 10 ebeere esizi tuba tukujjukiza bujjukiza oba kitegere nti ovudde we tuli mu kujjula wano wetu tugenze gye basaanika ewa mwengemmere ekyali tujjula kubanga vayanga kyali awo lero ndabye essanyu nakulajjo sanyanga akaaba agenda kwetta mumwesente mugulye pichi ogamba Bobby Wine Nuupu temusobola kugulya sanya pichi otwali tugulira omwana ono nsi twalina nsi kati laba kifaananyi kya nsi nga nsi otekewo n'essanya sanya ali muntu wammwe ekyasibya sanya kwagala Bobby na NUP ekyamusibya si kwagala Bobby Wine ekyamusibya era kino kankyogerere wano abantu tukola ensobi y'amaanyi nnyo etuba tugenze mu byobufuzi ebyo tubeera nga abawagira abayimbi b'omupiira mpagira gundi mpagira asembeko enfiira kale ekyasibya sanya nkyukakyuka ekyasibya ssanya n'abalala abaagala okujja mu byobufuzi tojja mu byobufuzi ng'oyagala kusanyusa Sharon wabeera nga ye principal kyamuse Kyagulanyi fune kadi mpitewo it isn't about Kyagulanyi because 8 years ago Kyagulanyi wasn't in the picture Pana Dr. Kano Chiza best and Besigye naye teyali mu picture before Semwogere was there Semwogere samulabako so kyegamba nti tetulina kubijjamu nti ofiiririra ono owagira ono ebiki biki kati wava mu picture byofiiririra nga olina kubeera nga olina byofiiririra gwe nga gwe olina obulumi obubwongwa bukaniza nina obulumi bwange buyitirivu nnyo ku system ya Uganda nga bweri opportunities natwala ntambi gwe yasoma okaaba abawomerwa embonda opportunities ziri ntono ziri very very minimal and they are only for the resources zine ziri mismanaged zikati bwe buzubi bwange ndiyeyo ndisiga kiterezebwa solo kwagira Museveni nsolo kwagira ina abakiterezezza senga ateza loopholes eziriwo eggwanga litambula olina okubeera nga litambula notobanga nga gap eno wakati w'omwavu n'omugagga income inequality tewaliwo obubbi bwa resources za ggwanga abantu nanti ababaisose gwanga beba bochayo mwabinse kati munabyogerako namwe mukomputinga kati nze entambi werulukera olunaku nga ng'anyi okwogera ku bituufu ebigenda maaso mu ggwanga oli kinteekako
oba kitegedde but nze njogera facts nawe ziri niwe bankwata essaawa zino byenjogedde mbiyimirirako oba kitegedde kati siri nga abantu bakubereseka abagamba twagalayo kasita tuwaayo nedda siri part of that byebyofu so ekyasanya tusagala okyogerewo mbuno ekyamusibya kwagala nnyo kyagula era waba yali kyalowooza kikyamu kale ki ekyamusibya sanya ekyamusibya bwe bufuzi obwenkanu obwa Museveni persecuting his opponents politically nti okwagala Kyagulanyi ne gufuuka musango kale nga wogambye muno yagala Kyagulanyi oba kitegeera so it is more about the president who did so than Bobi Wine bavictimizing abantu naye kati mumbeera kiso kyambuzi kirekera ombaza ekitumira omusi Bobi Wine asibisizza abaana baffe temwogera ku abasibye Bobi Wine asizza abaana baffe temwogera ku akoze eki ku abasibye kiba kibi ate nga ebyobufuzi Museveni yagala okuba nga bateekamu victimization politics what eyo nga tuvule tuyo ku Big Guy so Big Guy has all the rights okwesimbawo ku kintu ku kifo ekyo okwesimbawo oba okulaga okwagala interest then it will be upon the people to say bakola mu million kuwa mayor Chameleone had all the rights okwesimba kifo kyaki kya road mayor yes naye bannayuganda bagamba tokoze eki tosaanire bali tukwagala nnyo muki Chameleone yakuba out paper yaliwo okwo ne musajja we yaliko wa high people kawoya mtajja akasuka yagamba agenda kuwangula so abantu baleke if they are inspired Chameleone mwamu makadi would have won aleta andi wangula eyafuna kadi Nabila yawangula yalina ikatete kadi bagikomya oba Eddie Kenzo wa Chameleone kadi ya no baji mu mada nenkubuuza gwe bagiwa yawangula lwaki abaaki yali munafu Chameleone asinga Nabila amaanyi buli yafuna kadi ya nupu yawangula ekitegedde kati abantu bakozesa logic nti niwe bati bakuwadde kadi obeera ng'olina goodwill y'abantu owangula semuji osemuji kwenfiira kyekugamba yalina goodwill y'abantu kuyabakoledde ne bamuwa so sometimes kadi yese erina kyeyambako naye si ekibeera ekyenkomeredde abantu bo baagala kyo kane Big Guy naye tumuleke atestinga amazzi abantu bajja okusalawo ne bana bamuwadde kadi era abantu basobola okumuboola niwe batafunye kadi nga abantu bamwagala bajja sobola okweda nga bamuwa so tulinde buti Beyonce ajja mu Uganda how true is that nali nsoma erubiri ku kantini kwaliko omukyala yamuyita Beyonce ko Beyonce nga kiddugavu kibi ninga bakyalako Beyonce nga kiddugavu kibi Beyonce mulungi naffe nga tukikola the other way okutegeera okumugumya Beyonce yajja mpozi nga yo yajja kati kambuuze Beyonce yajja oba Beyonce byenyagala okubuuza ogamba Beyonce ki kati soko nyonyole Beyonce gweyogerako wano posta agenda ndaba Beyonce Knowles wajja mu Uganda we Texas mukyala wa Jay-Z wa Carter Barakaras Drunk in love pretty hearts pretty wanna single it put your hands up pack it up wow pack it out ajja mu Uganda okuyingira emitwalo 3 ordinary tugamba Namboli Ntambi Beyonce ajja nga you're not happy lwaki mwagaliza talent y'amaanyi kujjano mu Uganda the closest we can have afaana Beyonce Gloria Buji pozinga yagenda tukubasha Ntambi the name is Beyonce not Gloria Buji we are having Beyonce in Uganda naye kati mwaba nuupu mulaki ekisoboka tulina low budget Beyonce waffe Gloria Buji ono bakuyingirira mmeka mitwalo 3 kwesa tujayingirira Buji Gloria Buji mpozi mu museku 3 atuimbire Panama Panama luyimba lwa amaanyi so Gloria Buji yagamba nti bannayuganda bakabanga ayimba by the way tibamugamba tuwe show yes era guno omwaka gwennyini Gloria Buji anye ekivulu ajja ngenda muteeka mu sente na sente zensuubira mu golodi wange mubende mwagala tukyawa golodi wange mubende Ntambi Beyonce ajja mu Uganda tudde ku Beyonce ajja one it is
it is far-fetched. Why? So kombulire promoter abadamuleta awagulu. Kanda wano. There is a liquor store. Balanga mwenge. Kankubulire. Tuli mu group ya 20 setters. Kwatiro jina nawe bweri. Kankera mu 20 setters. Kebiri nataddeyo. Ne ku X nabyo ogweddeko ejjo ku X. Ku X3 yo. Bafunye ba influencer nga Dagala Sirwanga. Kyalina kunnyo nti you are an entertainment journalist. But you're giving people false information. Nesenga akera na Jono yogera ki? Malo obusawo. Malo obusawo. Senga Beyonce. Ino babayita ba Lugef liquor store. Now there is manimo marketing. Nasoma marketing. Bulungi. Oyina okubeera nga you a strategist. Obala akatambula. Obala. Okola poster bwet. Nosako wali nti Lugef liquor store ebayitira Beyonce. Kati omuntu kyasooka okwagala. Onookuba. Omuntu kyasooka okwagala. Bani abamulesi. Abo. Ogenda okulaba nga abantu bagenda ku page handles kumanya. Impressions zeyongera. Webale impressions zeyongera. Abantu bagamba Lugef. Okitegeera. Bakoze poster bweti nebagiteekayo. Tukiyita gambeded prank. Communication. Prank akubeera bubeera bulimba naye obuyiyirize gambeded. You exaggerate a lie and you make it seem real. Gambeded prank. Kyebakoze. Ngenda kuwulira ensonga lwaki nja kwewunya nnyo nga ze. Naddala the circumstances eziri at hand zesobola okuwulirako nti sikisuubirira sikirowoozaako. Okitegeera. Zitwe lwaki Beyonce nasobola kujja mu Uganda? Beyonce ensi ziyakajja mu Africa ziri ensi ndowooza nga 3-4 zijukira ku Mandela yajja emirundi 2 ku Mandela 26 najja 2010 najja 20 omulala then in Nigeria Lagos n'agendayo ko and I think Ethiopia ensi ntono. Okitegeera abayibi bano ba global stars yamala okukola albums bakola tours basobola kusala bakola world tours. Ne world tour okusinza kuba pop stars aba abamaanyi they've been excluding Africa nga tebajja. They go mu states za America ez'amaanyi ne bagenda Europe ne bagenda North America ne bagenda Asia sometimes Asia ne Oceania, New Zealand and Australia. Kyomulanga bagamba bakoze world tour olumu. Yes, because is Africa part of the world? Yes, but temuyina what can I call it? Facilitations. Kugamba tekiri about Africa nti nabaje excluding. Kiri mu kukyetaagisa okubringinga omuntu ng'oyo wano sikya kusosola. Omuyimbi nga Beyonce ali mu record label. Wala amaze okukola album, ngenda ku album esembe ya Renaissance yakola mu 2022 nakola tour 2023 ne close yakomanga nakola mu film mu May nakola mu documentary movie Renaissance yekyasembyeyo. Kakado okungama munajja Uganda obakubanga waliwo album empya nga genda kukola waliwo tour nga mu Africa ne bagirowoozezzaako ne basoka ku Uganda before South Africa and Nigeria or Egypt and Morocco. Maybe President wa Museveni akola bulungi atuyiiza. Kandi ngenda kubuulira ebibaddewo ebibeerawo. Jay-Z mu 2017 yasigninga world tour contract ya $200 million for 10 years. Nkulaga ebyetaagisa mbu sibya bbira mupango. Nova uvendo kanja kuteeka Jay-Z Uganda. Njagala kuteeka Beyonce Uganda. Njagala kuteeka Chris Brown Uganda. Oba kitegedde. Kati Beyonce signinga contract na yeri ku kadde 250 nasako kadde 5 bawo. Okumutwalinga sense 10. Agency ya musayininga webeera ngegenda kumutwala awantu myezi nga mwaka guba gutandika eteekayo ku kalenda yaayo bagenda otambula kalagendo okebera ku calendars ne Beyonce tours tabona ku selectinga dates anywhere. In fact zine ziliko zikumanga mu May zabadde kyabuzaayo ko zagenda okubanga akola kinga akola show emu bwet ku Renaissance World Tour ya costinga 10 million okitege okusasula Beyonce 10 million US dollars. Yes, 10 million. Muza Uganda ze billion 37 billion 37. Atenge zevayo. Ngeze izo zavayo. Ezensize kugambako. Zezile ensize yagenda mugazi. Olaba kigwa. Oshtegete. Niyo mulete mu nsiri za Africa.
kati obukadde 10 basobola okukubisa mu ng'ebiri naddala nga tebadde na setiri ku World Tour nga just kumugwira bugwiza aleke ebirala ajje Namboole obukadde obwabiri oba 10 niyo twatugambye butaano kale niwe kaba kamu akadoola akamu na katoto kisoboka kukamu oba kitegeera okusinzira ku technical rider ejaba ayagala technical rider ogitegeera technical rider topangiseza omuyimbi kwa kati tebiri mu Uganda mwe muli change eki jango yimbireko wano nodduka ominadduka nalinya boda erimba abali professional ba Beyonce okumuga nti ogenda kujja oyimbire Uganda gebuza kuchichale kushoya arakeri na Uganda Serena yona fulonga ajetaaga boom mumusenguke jagala helicopters bibiri jagala private gundi eno bano bagundi abazize wano bado boys to men gundi be yaleta Steve G phenomenon gedo muzo mvuka mu ita is the business abali mu phenomenon akubuli akasija baba technical rider gano obutambalo obukozesa bina bujja South Africa amazi koko gwe bagala okunywa bukina siwa Uganda obumuliro bagenda okubanga bagabira abantu abuvudde Ethiopia gezo sobyeko n'ekimu mu contract ye musayininga bibeerako era wo mesingako e close solo kukuleetera chocolate okugisazaamu technical rider ya Beyonce ye litya tesoboka kale olumu South Africa bazityo n'olwekyo tebagenda kutuukiza twagala tebajja bituukiriza babuuza shows mekezi baddawe Namboole in the previous 5 years or 10 sife abagendo sookerwako as a pilot kunganya za Pastor Bujingo as a pilot tasola bera Beyonce what if anything goes wrong ekisawo tekinana kwera ku standard host okitegeera so she can't be a pilot study tasobola okitegeera kati ne sente obusente zibasobola okupangisa Beyonce njanjo kubuli ti milioni 10 $37 eno company suida olumu ekikolebwa multinational companies international companies ngobo gamba telecom company ba insurance company nga yamanyi esobola budget baba bazirina MTN yesalawo ba Airtel nesula mu jjulu esobola gamba bukadde 10 katoboteeke mtu jana funa in fact 20 ngabena strategy yabo ki niyo olaba nabo bakyatiddi ologwe likasimanyi likabichi lika store batunda mwe ababalika bakola sales neko omwaka bakola sales asende meko omwaka simana ebali kyenkugamba kati kisoboka it is just a marketing strategy ndibali mukozesa ba influencers nga ddagala sanga bamukozesa nakasukayo is this true and entertainment journalists like Douglas Lwanga where you are a fountain of information nti abantu balina kubuuza ku gwe n'ogenda nayo ku page nga nawe oyagala kubuuza abantu nzikali ntambinga ku entertainment nga nanga atembuuza audience yange nga tebangoberera kubanga mba bamawulire matuufu so balangalika store yabwe bali mukulangalika store Beyonce tagala kujja mu Uganda nkubulidde ebyetaagisa nga tebisoboka mpozi nga twesudde mu jjulume government ya Mwai Museveni sende zeyo abantu anzo muleta mu menga agenda kulayira bisoboka kulayira kwange bana Uganda bayiye mu kibiyos ebyo bisoboka ebyo bisoboka budget yebeera kusembera fero mu omusolo okadde 10 kuze batugamba last year mu November nti babye Bank of Uganda billion nkaaga ezo yeta Beyonce ne bawo nebazi banga twaye 50 cents so ebyo bisoboka nga government yesaze wala abatubba bubbi tugana okukola okuba ku kituko so basobola okujja mu kitabu bone baleeta naye gwe lika store atunda amalwa oyite Beyonce gwe igwe chikambwe so lekisobokera kodda Rwanda ere secondary reclama 2023 omasana ze yamuwa kiri zemmekane za Uganda bukadde busatu 3 times bukadde buberanga mu 10 I mean billion 11 secondary reclama nobwala mabo lama wa maani nobwala mabo musajja wa maani so kino bagadde buguumiriza banna Uganda era kiriko ne ba influencers nga nabamu bannaffe bali muno mu entertainment media era bagenda kukiwa omuliro nti odiscussing Beyonce n'amuleese ojja kugunja abo yokwenge watuuka emyezi 7 nakukibanya ku kando yaabwe bali nabo bataddeyo posters watuuka mwezi gwa May bagambe try to sign in naye yabigize tugenda muleeta nga bakivaamu we bati they can even make a press conference sabazo nti bamuleeta nenga bakimanyi it is a marketing strategy batukenga mu October bakole endala
takyalabika waliwo kino simanyi ate biki ate baawe yamuganye ate okitegedde byebibiri mu Uganda omuntu gwe mwasigaza omwokwabulira amazima n'okugyawo obulimba iwalimba lukeza ku Shalom 256 buli lwakuna. I'm so disappointed in Douglas Lwanga for an entertainment journalist okubanga ate obuuza audience is this true really kiba kitegeeza by logic kitegeeza is part of the influencers abali mu kusitula ki erinnya lya Likastowe. Sem tuli mu birth week ya Mzee Radio weekend gadde mazaalibwa ge emyaka gye kulungudde ebbanga liise kati kukyanga Mzee Radio yafa 2018 emyaka emeka egyo jebbi emyaka musanvu giwera next week, this coming week because yafa 31st oba first yafa first February naye nga te afiira mu birthday week so emyaka musanvu Mzee Radio nga taliiwo tukube torch waliwo eddibu lyalekawo eddene kankyogere bweti ebyaddala okubonaabona kwe tuliko okwa music industry ya Uganda in terms of creativity kujjawo nnyo olwa void ya radio eyo yatukoseza ddala kubanga singa ongamba the state of Uganda's music industry eri ku chupa music industry ya Uganda eri ku chupa mwaba mulwadde ali ku chupa ali mu critical condition naye nga ate endongo etambula gw'ogirabanga etambula waliwo abaana abali creative ennyo ng'okufa kwa radio bajjamu fuse omwana kwata ebotasha namukugambye radio lwafa bibamu ku baana abawulira obubi ennyo baŋŋambye akomawo obukomi ng'ekyo gwe kimuwedde mbangi balanyi wasigala mpunyira bubi tosobola beera nga mukadde waffe sigala mpunyira bubi mukadde waffe tosobola beera naye aye simpunyirizibwa njaganya nga sisigala tugume sobadde gamba abaana ebotasha bona bonna bakita olw'okufa kwa Mzee Radio waliwo eddibu ddene bakomawo obukomi era baŋŋambye akomawo n'oluyimba olw'amaanyi ebotasha muwala mulungi atuweeyo akantu ogere ku ndongo ajja tuwa naye omubuulire lwaki yali akitadde olwa radio yamina ku kakwate ki oba yali muntu nga Lilian Tamanyi oba abadde kudavira nga celebrating radio bantu nesaagenze kati kyekugamba nti okufa kwa radio okwo one kwakusa kutya industry eno n'okubeera nti essaawa zino ali ku chupa nti okubeerawo kwa radio ne Mzee kwayamba okukeepinga the big three in check nga bechekinga mu bwakaana obwana bujja kufa omu agenda vaawo bwana bujja ate kisoboka atunya ndi baboon ngafuuse ekizibu kugamba competition nalyo mwavu nombadala zifunye inawendeza sana zuwezu tinasenena sana nalina potential asobola zinenaku ziruma zinyiga nze Mzee yankulira akayimba ani anagumira obusungu bw'obungi awate mwaka wabudde akayimba ako nze yankubira oluyimba oluyimba lyo nalisinga okwagala kuzanga ojjeko zino ennaku yankubira sitaani naye sendi omusimanyi ebitegotego gyotegotega gyati sitaani talina gyasula asibalondoola akitegeera kati okubeerawo kwe nti in terms of competition ya keeping the big three in check wabula ate nabo ne bajja nga be leaders of the next generation 2007 okujja kwabwe then the establishment 2009-10 because 2007 bajja ne bakonkona 2008 gamba bali bagenda kuvaawo olimba buli mwezi then 2009 ne batabuka but bajjirako a generation eyaddako ba King Saha ba Eddie Kenzo ba David Lutalo ba Maro ba GNL Zamba ba Keko ba Munji Mase eyo generation yonna leader waabwe yali ani yali Mzee Radio yali Good Life era nga babagamba naffe tusobola ne bawo okukkiriza ne bikkiririzaamu ebyadala nga tusobola okusurvivinga without the music of the big three ngolo naye akola ki wali mu market bali baana abo ba generation yaddako okukola ki okukkiriza ekyokubiri radio ng'omuntu ng'ovuddeyo okubeera nti yali hit machine nga buli naku ezo 3-4 oba week akuwa hit nga si just mere hit but nga lufuuka classic ne lubeerawo
ekyokubiri yalina ekkalaamu radio ng'ogyeko okwewandiikira n'awandiikirako ne pati naawe wizo ng'awandiikira n'awandiikirako ne pati naawe wizo tekyewuunyisa ekyo naawe laba wakanula amaaso tokanula amaaso. That's how talented radio was. Ate n'awandiikira almost nga 40% of other artists in the Uganda music industry. Buza wa Juliana Ediba waliwo n'oluyimba olwa kaliba tanyo banyumiza oluyimba lwa Irene Ntale olw'ebikoola bumuze yali atuddawo kali otuli n'alaba ebikoola nga bigwa n'awandiikawo n'agamba nsobola okukola oluyimba mu ebikoola ebigudde n'amugamba ani g'osiribalirako n'agamba mumpemu dakika 2 n'abanga alumaze odduwandiika yagamba kulimba lwa locomotive nsobola okukola oluyimba nga chorus luwa locomotives taking over the hook luwa okitegeera nga luwa tetuna muyimbi asobola kukola kwa tunandola yayimba ku bisolo kataddako mbizi ajja bimala ebisolo biri 17 naye enyimba abatukubye mu nnyingi akyasobola okubeerawo nando ebisolo bingi ate ayina ekkalaamu ate ayina n'okuyingirako mu birime ayimba ebirime owoomanga ensujju ebirime gundi yabikolamu gravity ebijanjaalo ono paza akoze ensujju ebirime babyekwata asigale mu nsolo naye mulungi ekkalamu ya nando Moza wasn't just an artist kyokka yalina bingi ekkalamu agirina otudda ku side ya showbiz kayina swag yako naye ngeri kam then otudda ku side eno gitwagalako eno ey'amawulire violence biki siyajjako ankoitsen yakazindaalo zinonte ne kamusikako mozeeta ankoitsen ente ewedde newe bantu ebayakonziba zinonte waffe tuli balunzi video njaka kuwakatira abantu ku 56 waffe tulunde ente naye yayita ente zaffe nti kyekugamba yali radio oyo nga lwanirako ne banne entalo kuba radio ebyo bya UPRS na biki byonna abantu abali basinga obulumi bano abantu nga tafuna nakozi show bookings radio yali abifuna. He was one of the most booked artists. A good life naye yavayo n'abalwanirira babigayi abatafunanga zibooking bamukingi Michael King onyo kamulaba nga afuya akawacho muwe ndi nkugamba atatafunanga bookings nkugamba owa tajani goyo tugere ku batanyiga bakingi Michael afa batanyiga so your radio nti he was just more than an artist. Okufa kwe ogenda okulaba nti mukufa BBC ne yali captain check etuka ekiseera ngayo eragayiza kati awo tusirinzeewo tumaze mu kusiringawo ne suffering of what we call the law of diminishing returns. The more you consume a product, otuka n'okikoowa. Competition oba tukiteekako competition tuwakimala nga twalina David De Gea okimanyi ekyo kati BBC law of diminishing return BBC omune n'atuvaamu n'agenda mu byobufuzi ne basigala bano babiri kwegamba nikibanga tekikola tekigwa bulungi. Then generation yali inspiring bano bamaro ba GNL bani bonna basalako enviiri byonna GNL n'afumbirwa ate kitafumbirwa nko musajja yafu yawasa saa kunetera bizibu saa sheso wano kumbuura wa Flank that guy like what you say that Jay-Z look alike that nigga that jigga look alike yasamira muli kakati nga tumaliriza ani gwolaba ayinza okudda mu bigere bya Moze Radio kizibu ate mukayi gaye mu peni era nako kizibu nondola ava awandika lutala awandika nze kanyinyi mpandiika kozo wandika baluwa za titi wedi titi teruga kusikowa neno tuwako bilwa kune Frank Antambi nga tuzamwe badde mu ggwanga ne munsi byagala okuwulira musibe bulungi musule bulungi mweraba.